Okutegeeza bannayuganda nti ofiisi yalabiddwako mu kibuga ky'e Masaka City mu kifo ekiyitibwa Kijjabwemi, awo nze ntwalawo. Tetubeerangako na ofiisi ya NUP mu kyalo ky'Ekijjabwemi, awo webagee nti balinawo ofiisi. Eyo ofiisi yakimpatiira baagitaddewo ggulo limu. Akabinja akagitaddewo ke kakulemberwa mukulu Katugga. Mukulu Abedi Bwanika office gyoyogerako nze omu ku baayaniriziddwa abavubuka ba NUP e Masaka. Obusungu bwe bakuyinako obumanyi tokyayinza kusala mu constituency yo. Baatugambye bukyanga bakulonda toddanga. Mwabasuubiza ebyoya by'enswa, mwabawa essuubi effu. Era kyova olaba nti abantu b'e Masaka baabadde n'ennyonta nnene okwegatta ku Piero yo, kubanga nti mwabafera. Abedi Bwanika muli mu kwegabanya ssente za wa musolo. Walwanisa Museveni n'akulema n'ofuuka MP n'oyoyininga ekibiina ky'abasiyazi mumuggyako dikiteeta. Abantu mwabamalira obudde. Kati gwe tolina ky'oyinza kutugamba ky'amakulu, kuba abaana amaziga ge baatukaabidde ne buli kimu kye mwabakozesa. Mwe muli ku maziga g'abantu mweyagala, muli ku mirambo gy'abantu be mwassa. Mwe mweyagala, muli mu kwegabanya ssente za wa musolo. Abantu temuddangana mu constituency tomanyi kiriyo. Abedi Bwanika bw'oba oli musajja wagambye yo office eri mu constituency yo, salayo ku bye wasuubiza abantu n'otabawo e Masaka awo. Kyova olaba tokyayinza kuwakanya amaanyi g'abantu. Bo bwe baba basazeewo nti General Muhoozi Kainerugaba ye answer lairo like an envelope. Mwe situwago mwagiryamu muli mu kwegabanya ssente za wa musolo. Ebyammwe bye munoonya ne bye mwayagala mwabifuna, bye wasuubiza abantu abo okutuuka okwekyawo okutuuka kwekyo, okuba nti tokyasobola na kulinnya mu constituency eyo. Ofiisi ya NUP ogimanyi bulungi, si kujeegaana tulage eyeeyiye etali eyo. Gwe kale genda ogiggale, kale emenya mateeka. Gwe ng'omukulembeze lwaki tobavunaana okozesa ebifaananyi byo bw'oba tobamanyi? Mwasuubiza abantu ebintu, mwamalira abantu obudde nga mwenoonyeza byammwe. Kati abantu balabye omusana mubaleke, balabye standby generator. Abantu batuusa akaseera ne bategeera nti teriyo dikiteeta yali avuddeko na kuzannya firimu. Emmundu yejjako emmundu. Abantu bategedde ayina emmundu, ayina ekiddako. Era kyova olaba nti abantu ba NUP e Masaka tebasigazaayo kintu kyonna okujayininga Piero yo. Nze kanali registarinze abavubuka mu simu yange wano abaŋŋamba tuleete ne Kampala ku kitebe tujoyininge struggle naffe tufuuke bafuutu soja ba Muhoozi. Tobamanyi nina abavubuka 1,500 Masakaawo. Toddangana mu constituency tomanyi bitambulayo, muli mu kuvuubika ssente za wa musolo munaawo tubuulira kiddako. Swala okule. Bwemba mwe mwasalawo kujoyininga kibiina ky'abasiyazi kujjako dikiteeta, awo oba ogumira. Naye ebya General Muhoozi Kainerugaba bireke, oyina ebizibu ebikumala.